Oluvannyuma lw'okuba nti bamaze okumulonda okubeera ku bwa deputy speaker nga ffenna tumanyi nti ekyaleetedde okuba nga omukulu alondebwa kwe kuba nti kyaddaaki omukyala Anita Among ekifo ekyo yakivaako n'akireka nga kiri vacant ye n'ayolekera ekifo ky'okubeera speaker era mu mbeera eyo ye omukulu Thomas Tayebwa n'aba nga alondebwa ku bwa deputy spokesperson owa parliament era mu mbeera eyo omukulu ono nga era yatwala Ruhinda North ng'era ono mubaka mu parliament kyaddaaki avuddeyo n'aba nga annyonnyola engeri gye yafuddemu era mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti ono mamawe kyaddaaki amanyiddwa nga Katima Tiruhonjera omukyala ono kigambibwa okuba nti olwafunye amawulire ag'essanyu nti mutabani we Mwattu awangudde entebe ey'obwa deputy speaker omukyala ono yabadde tasobola kwebeera ssanyu okuggyako okukutuka obukutusi n'aba nga ava mu bulamu obw'ensi eno era nga amawulire agandibadde ag'essanyu ate Mwattu gafuukidde ddala amawulire ag'amaziga olw'ensonga nti deputy ono Thomas Tayebwa yavuddeyo n'aba nga akuba omulanga ogw'omuggundu ng'akaabira maama we okuba nga avudde mu bulamu obw'ensi eno naye agamba nti maama we ono yali amuwadde emikisa okusobola okuba nga ebbanga lye yaliwoko yamuwa emikisa era oluvannyuma lw'okuba nti yawangula akalulu kano omukyala ono n'afa era n'awummula ku myaka gye 99 era speaker n'aba nga amugamba nti genda owummule ne bamalayika omukulu ono yalondeddwa okubeera mu parliament oba deputy speaker of parliament ku lwokutaano oluwedde oluvannyuma lw'okuba nga yafunye obululu 379 against owa opposition amanyiddwa nga Okot B-Tech eyafunye obululu 82 era nga okulonda kuno kwali wali Kololo ku Independence Grounds era nga Tayebwa mpaka kati abadde asavinganga government chief whip mu parliament era nga ku lunaku lwe lumu olwo omukyala ava mu Bukedeya district ngono amanyiddwa nga Anita Among kyaddaaki naye yasobola okuba nga awangula kw'olwekifo okubeera nga ye 11th parliament speaker ow'eggwanga erya Uganda naye nga ffe tukugamba nti Mwattu tukuwa updates ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda olina ku likinga era nga osubscribinge oleme kubanga osubwa mawulire getoloola ggwanga lyettu Uganda.